mba mwagala kuwangula saha mumuwangule mu mazima so si kumubba ne genocide na kimugambi temubba muntu osegedde unless nga bano bajja kusibanga bajja abasaba sente ne of course ekikubya saha lwakwa BobiWine agera namwendo osiga kati bagamba mbote bwe mulonda King Saha wanu kwe kankubule teri muntu asobola kuba King Saha Kalulu tugenda ku ISIS eden ha from ISIS tugenda ku iPod tugenda bakyalirako nako batubulire tetubategeera. Then from there we are going to Brussels, European Union. Tugenda okubalaga obutali bumativu bwaffe olonga lumu July nga bbiri it's the big day olunaku omukulembeze waffe gwe twalonda omubwati President Kyagulanyi Ssentamu omubwati yagenda okuba omugenyi omukulu ku conference etandika saawa 3 paka saawa 11 abantu amu nabagamba ze kifaananyi ekyo ekiri ku WhatsApp number yange bandagira bulagizi waliwo omuntu eyandagira munupu nanga tojjaako kifaananyi ekyo 1 kirina obujulizi nti abantu abo kubanga ekifaananyi ekyo abantu babiri e Uganda be bafuga Uganda nali nabe waabwe kati nanga kirekeeko kibe bujulizi chobola mbambuza abantu nkuru ali alina obujulizi bwe yawadde era abantu babwagadde nnyo gye yali nti bannange nange mundaba nali mu taxi nga tusomba abantu nga tuli benane. That's what people want to know because abantu balowooza nti okuba nupu mubaba yaye teba nupu bayaye buli kimu ekya happening e Uganda buli kimu twakifuna wadde badde bajjako internet e Uganda buli kimu twakifuna webazaako we bati bwepava information yonna nejja neyiika because twabagamba nga tukola U-vote mwe musindike buli kimu twali tumanyi bajja kujjako ki internet tetubagamba mwe musindike bwe bateekako kaswiki wadde olunaku lumu byonna bikola ki bijjabuzi n'ekirala information emu twagifunanga SMS direct it was SMS kati ebifaananyi bye byajja bazizaako internet so buli anything that happened in Uganda any violence buli kimu intimidation okulonda staffing biki twabifuna live ne DORs zonna twazifuna zonna original kwegamba obujulizi obuliwo obulaga nti BobiWine yawangula akalu ke Uganda buli mu kitabo bwonna buli muno mububbi bw'olaba endangamuntu lwaki Gashumba agamba nti mu Uganda Abanyarwanda bali 11,000,000 ze nasoose nno mwambalira era nategeezeza abantu Gashumba akyogera waliwo plot next year baagala kukola national ID baweeke eggwanga erimu national ID ezo to create that number is not there. Bw'ogenda mu bantu be Uganda be baabala eggwanga erisinga abantu e Uganda abangi tulimanyi it's not there. Bw'ogenda mu Uganda National Bureau of Statistics terina namba ezo naye yali muteekamu nti Abanyarwanda bali 11,000,000 mwe mukikkirize bakole national ID babagambe bali 11 mukikkirize URH ekole creating a fake tin number n'egikuwa no panic kuba bamanyi nti oli wankyukakyuka kumbe eri fake kati abantu abamu tebamanyi tin number zaabwe eyanyamba yali guy mu Western nga akola mu URH enangamba nsomera tin number nimugamba eyo gye nkuweereza nanga no gikebera oba giwandike wala ngendo gimuweereza ngeri fake naye nga bataddeko akazito bamanja $8,000,000 nsosule mu bank so mpise mu bizibu of course abamanyi business nali nkola but I'm okay. URH ekole creating a fake tin number n'egikuwa no panic kuba bamanyi nti oli wankyukakyuka kumbe eri fake kati abantu abamu tebamanyi tin number zaabwe eyanyamba yali guy mu Western nga akola mu URH enangamba nsomera tin number nimugamba eyo gye nkuweereza nanga no gikebera oba giwandike wala ngendo gimuweereza ngeri fake naye nga bataddeko akazito bamanja $8,000,000 nsosule mu bank so mpise mu bizibu of course abamanyi business nali nkola but I'm okay. Naddala abali mu diaspora oyina ebibuuzo byagala okwebuuza principal nyina ajja kubeerawo bimubuuze ate biri konti ate natumye nature natumye Kaye n'agaana kubituusa n'obimwebuuza mugende naye kino nakyo mwekiti tubadde tusuubira bwekiti nabwekiti naye kiri bwekiti ne bwekiti so you have that chance okujja omubuuze bwe kimu kyagala omubuuza ate onyumirwe wamu naye omanyi yasazeewo twasooka mu conference yamanyi n'agamba abantu bagala finance ne concert yebeewo akati bannaye agenda okuza Netherland from conference tuyingira mu concert ate paka saa 11 ez'okumanya nawo tukuba omuziki Kaye nkubidde
Nabagambye tuli ku European tour, that's 1-2. Tuli ku promotion ya kuzukusa abantu bonna gye bali mu diaspora bonna abaagala enkyukakyuka mu Uganda free n'abantu bagamba okwebereramu. Soka ne kino first things first nga 3 Netherlands oba tonakwewandiisa bambi weewandiise bagenda kumpa wano waliwo ogundi gye nasomye weewandiise nawulidde nnyo essanyu nga ndaba abantu eCitizen baagula dda tiketi z'ennyonyi nadde n'omukyala nga mwogerako Mama Maria Diana nga Kaye nava mu live nanga kankulage ne tiketi okumanya nzije Netherlands nava mu live nainge Netherlands mbadde mmanye nti gundi atuuse okay tuli kwetuli banange munansonyiwa saatambula n'ekizito omuganda nendi n'omuyimbi owakabi waliwo oluyimba luli lwempuliddemu lwebankubidde nga ate ndumanyi naye lunaku sikusinkananga omugenyi ali saidi zerinja mwanjula eno live ya dakiika ntono nnyo gamba munno nti Kaye Wisdom atuuse nate ate bwe tumala wano tukole live endala tulina 30 minutes okifa bakula bannange ng'omutwe we mugulabye BobiWine yawangula Kalulu ke Uganda obujulizi bubuno kitabo kino kiraba simanyi muzeeyi weekiri okay andi soko olaba kati nkirina era ngenda kuba wosolo kidownloadingira waliwo ebintu byensomyemu omukulu oyo Dr. Mulamba bagenda kumpa link naye nja kutuuka ku maama oli ali emabega ngaye mulaba muzeeyi wange eri bamulaba bulungi nnyo good kati wetumala wano nga tudda tuli mu kiyungu kubanga emirembe gyatusooka champagne chao okay goli kuki tewali tabbo oli mali ku mazzi nze amazzi ne muwogo tubirekese Uganda tewali tabbo mukama abasaasire haleluya yes nga muganda ngabagambeko zo mukaye nedda sebo yindako nsoke nkwanjire ngaba mazalawo oli sebo omusajja wakabi tulidde wano ennyimba omanye Uganda obeere Uganda n'owuli oluyimba notekifaako okugamba nti oba oyani abatulaba ndi ne muganda wange nature ink bakasoma batya nature ink zaya awo wenyini awo ndi ne muganda wange nature ink zaya awangalira wano mu Amsterdam bulungi nnyo nga tufa bakula abamu baŋŋambye nti nno muri Uganda mugamba Kaye enzira nina okusitula omusajja omuteeke lwakitula sinakindi waabayagadde n'ebikolwa bye Kaye enzira taata sanyusa okulaba nange okusinkana sebo ndi wano wentuuse mu maka gano tuli bannange mu pate kweyagala abantu bali eri bali biza badira mujjabbala nga bayitawo ekinneewunyisiza kwe kufuna ekitabo kino naye kino ngenda kyogerako nga maama zze funye ekitabo kino kinneewunyisiza nnyo kati kansoke naye gwe nja kyogera nga maama omulabi kati no nabayo nagenda ekyaddooni nga BobiWine wali okitebe baleese diala forms baleeta diala forms nendowooza electoral commission lwakitenyega naye neewuunya bwe nagenda nembako empapula randomly nenkopinga ebyaliko kati nagenda ku electoral commission nga tebalina bakuisa statement yonna nengenda ekiruhura ku ground ne baŋŋamba Kaye twalonda wano we twalonda tugenda owulira bye mulangirira ku TV ne tulowooza ndowooza obululu bwabulira awo mu bbanga kwaga buli muntu yali disappointed ate buli muntu kyamwewuunyisa kubanga results nyinyi n'abantu abali ku ground baziraba nga zaali zira zanjawulo but nga bw'obimanyi ebintu bye Uganda electoral commission yaffe yo nesalawo bunaye akagobe katwale eri ne soka obuuze kuba tulabaawo kyoteerabira kumpa linki zo kubanga wempeta bwe nti nkuveeko ngende wali wa maama ate ngende n'ekitabo soka obuuze ku bantu balina linki bannange mwena abatulaba oba batuwuliza ku mukutu guno ogwa Wisdom Kaye guli Kaye Wisdom Official YouTube channel kwe tuli so amanya n'eddoboozi bamuta Nature Exaya ndi mwana Munnayuganda nzaalibwa Ntebe ate mpangalira wano mu Amsterdam ndi musajja mukubi waraga noonyanga abalala neera so mwebale nnyo okutuwagira abaagala enkyukakyuka abaagala music wange mwena muli bakabe nnyo mulongo luli wampadde oba simu yo oba Beyonce yampadde ye nga ndi live nga yabadde yo ya maama
nkoneko bwe nti ginoonye wano wakikozaawo nga njiraba kyatuyambye. Okay, Nature Inkizaya erinnya Nature Inkizaya soko tuwe social handles zo. Social handles zange zonna osobola okunfuna era amanya ge gamu gasigala Nature Inkizaya. Nature Inkizaya lino kali spelling nature spelling bulungi gamba omuntu genda ku YouTube. Genda ku YouTube, ku Spotify, ku Amazon Music, iTunes, iCloud, SoundCloud, buli wamu. Nature tuli spellinga mu NATURE, then otekawo ka space katono, n'otekawo ink kiri IN, kenga wolaba nti Bwiino. Bwiino mu Luganda ndoza ink. Nature dash ink. No, not kuli dash, kuliko space. Nature is space, wandika ink space. Zaya kiri ZAYH. Zaya mpulidde waliwo oluyimba muzeeyi ali lwebadde ayagala balukubye nga mbadde mpaana kali olwasose okunkubira nga olimu ka reggae. Njagala nnyo reggae kaakati nga mpulire balina oluyimba lwe baagala bazze oba tebanakujja. Okay, good. Baluta ninkwata ku mutwe. Then nkyaya okubuuza oli mu Amsterdam, politics soke tuyite eno tugenda muddako. Music omusanze otya by the way, because kati omanye abaana abayimbira eno tekano gwa abantu njagala abantu bakuli baleme kwekwasa batuwulire bulungi. Abaana abali mu Ebulaaya musanga obuzibu ogenda okudda e Uganda nga bateze ekibatu oba baagala ssente. Eyo okokoko okusomoozebwa Muganda ngokulaba. Kaye buli musician yenna ali wano oba muntu ali mu arts industry oba mwena ali mu music industry tufesinga obuzibu obwo bwe bumu. Nti oganda otunuulira omuntu etuwangala Uganda tuli wano kunoonya akasente akatini katuzza ate Uganda tugende ensi yaffe. Batogera otuuka ewaka nga omutamatadi nga nawo akakigwa okoze. Bwafaanana asooka muyiseemu alabe nti kino kyetugera oyisawo kiri kitya. Money, sente, tolina kino tusigala kukolera kino sigala kuyisa naye abadde kyaliwo yabala kikolera ku bwereere oba olw'okuba nti alaba nti tutunda nsi yaffe ateeka emikono emabega. So eyo challenge y'amaanyi nnyo ddala bali mu music industry mukimanyi nti enkokola nnyingi naye Mr. Kaye n'osonyiwa nnyo kinyawo okuddamu ko ennaku zonna ndaba abantu abali mu kuma president omanyi kanto kayitangana nnyo awo mudasoba mwatwerabira tekina kubaana mu kulembeze wa ebintu byawuma ebintu bya bakulembeze abayimbi abawuma byantamye lwansonga kati baagala kulondera ku online kubanga first of all tugenda kulondera ku online nze manyi kinsa abagenda mubba kituufu kubanga eyakoze app yennyini mumanyi baagala kuleeta bali abawala abasiba eggulu ekyo kimu ekyokubiri nali mbagambye mudire wabeerewo omukulembeze wa umma mufune ba vice president bana mufune representative wa north aba vice president east west ne mu central kubanga abalokole bakikola bamala baleeta owa diaspora naye mputuza abakyali abo tetuli bannayuganda tuli naye muganda wange ekisinga musaanidde naye wuma kyolina okumanya kaseafuka political nze obukulembeze bwa wuma bwe nakoma okutegeera bwali bwa Sophie Gombe be baateekangamu ssente zaabwe bawaiki benda aba Julius Kyaze bano abaddamu naye basiba ggulu wasale kati oto bakolere ki ate babasiba waggulu wasale n'olw'ensonga eyo bannaye bwe kikwatako yenna mutolowoozeko nga ba diaspora kuba akasente kangi ketuweereza nga ba musician abawangalira kuno oba ng'omunnayuganda awangalira kuno so nsuubira kyali kinaffe kitukwatako noteeka ku kinyuso ekyo ne tuba nga tufunako benefits kakati ennungiko oba ngambe wuma bwe tofaayo balonde ebintu byabwe nze nabagambye muba mwagala kuwangula saha mumuwangule mu mazima so si kumubba ne genocide nakimugambye temubba muntu osegedde unless nga bano bajja kusiba nga bajja basaba ssente ne of course ekikubya saha lwakuba BobiWine agenda n'amwendosiga kati bagamba mbu bwe mulonda King Saha wano kwe kankubule teri muntu asobola kukuba King Saha Kalulu omuziki tebakulimba ate n'ekirala omuziki gubala gwalimu politics is everywhere is politics kati munda biteeka muto no wanuupu ono waaki ensi twagala ekulaakulane nga teriiko side no green no wa yellow no wa you know you got this one Bambi ndi Netherlands right now mu Amsterdam tuli mu Amsterdam good now nga tuvuddeyo BobiWine ajja
guno mwezi soko nyinyonnyola awo tudde ku n'ekiri ekimu ky'okubba akalulu ngenda kuba nkugobye ekyokubba akalulu ako nja kira kyatangaza nnyo ne namwanyina ali emabega agenda kirambulula obulungi ennyo soko mbuulire BobiWine ajja BobiWine buli muntu ali wano gye nayise kye nayagadde kiri kimu mukulu ali oyo waliwo omukyala alinange oli bamugambye wakwese wisdom oyagala kumulya oyagala kukola ki ajja olina favor muganda wange weewuunya tugenda kwa kintu lodde ku interview waliwo ava okumwena necha fulide ndo yakola wisdom mulabyeko nti mukwano gwange umanyi nakyo muwa mukoze ntya ne mugamba ojja mufuna amaina yayi nabamanager kati of course nze abantu abambeerawo olaba okutandika okujja nze muntu of course nze ndi analyst political and social analyst wakubanga waffe batuyita blogger nze wekiba kya blogger nze nasooka okusasulwa nga ngenda kukola show e UK lwakubanga abasajja abanyampi ne bajingamu ne bankola akanene nga nina babala ntya n'enkiyiga ekyo so abantu abambeerawo kati nga promoter Richmond e UK the guy spend money naddamu naspendinga nga naye kumba abasajja bali eri bazitwala so mwana promoter Richmond nkwagala nnyo naye era tekijjawo nti Kaye wisdom kati right now kati olaba ndi ku European tour kati ani ng'osobola okuleeta blog asobola ogikola okujjawo okudda eri okukomba ebigere abenaale mukibamanyi kyokka okitegeera oyo yafa ye muvubuka omuto eyasooka okulwala ye muvubuka omuto eyasooka okulwala kansa n'alwala ekibumba n'alwala n'obusiru stupidity nkubulidde ati kati olaba nze ngenda okutegeera nga muzeeyi wange bali mu gavumenti byenaalem waliwo omuntu gw'olaba NRM kyesinza okukola kwe kuddira abantu kwegamba actually kankyogere bwe nti BobiWine kyasinza otukolera kwe kutwanikira abantu betwali tutya nga tumanyi bategeera nnyo bamanyi nnyo najja n'atugirayo obwerere bwabwe nga bakyali tebategeera kati nze nalabanga ekibaka kato nga ndowooza kano kali tofaayo ssebo taata we bali kuyita tofaayo nedda kamugattiremu ssebo banaye nabagaye tuli mu kiyungu live mukitusonyiwe nga weegenda bweki naye kwagala kyenjagala okugamba katashibaga muntu gwe twalabanga nga because akimanyi nti namwagala nnyo akimwogerako obubi amagezi ge yalina bitya ne just era banaye butaba na vision gayi kumujja ku timing namuteeka wali ne bakono naye kati nze kyengayi kye neebaza BobiWine waliwo abantu betwali tutya nga tumanyi bategeera nnyo bamanyi nnyo naye ogenda okulaba kyali ayimiridde bwati byayogera kyobola ate nebaza olaba Lwakana Lugundo oyo prime minister wa Uganda ebyekisiru teyabyogeranga okategeera no wanda omanyi musajja oyo alina ssebo alina clinic mu New York ssebo nga dokita oyo musajja ye kati ebyekisiru ebituuka n'azinga emikono ne muleeta bannabbanja bammwe ye n'akola atya n'asirika naye gwe BobiWine ajja mu Netherland soko yiseewo ekyo nsooke nkubule BobiWine kyatu Amsterdam simanyi Berlin simanyi oli olaba n'abaveeyo tulina abacanada bajja tulina abava Australia bajja kintu kinene nnyo man so a conference egatandika olunaku nga 3 June that's the starting date ebintu kigenda kubanga masavu kansooke ndoza mbatwala mpola mpola conference eno egenda kuba kusomesa ng'omuvubuka bintu bingi politics Uganda gikozizza otya tusonde otokwebererawo kuga bintu bingi ogenda okuyigamu ng'omunauganda ayagaliza Uganda okukulagana mu maaso naddala abali mu diaspora olina ebibuuzo byayagala okwebuuza principal yennyini ajja kubeerawo bimubuuze nga tebiriko nti ate muneyo natumye Nature natumye Kaye n'agaana okubituusa n'obimwebuuza omugenda naye kino nakyo bwekiti tubadde tusuubira bwekiti na bwekiti naye kiri bwekiti ne bwekiti so you have that chance okujja omubuuze bwe kimu kyagala omubuuza ate onyumirwe wamu naye omanyi yasazeewo twasooka mu conference yamanyi n'agamba abantu baagala finance ne concert ebeewo akati bannaye from conference tuyingira mu concert ate paka saa 11 ez'okumanya nawe tukuba omuziki Kaye karege kali kanyimidde kadege ako kajja kanyimidde karege so my people out there gates are real open
bintu buli kimu kitambula bulungi nnyo tulina management ekwasaganya ekintu ekyo baconductors bakwasaganya ensonga eyo ngenda kuba nkusomera ezimu ku namba z'osooka kubanga osooka kuba ogenda zisoma soko tuwe dates exactly kubanga nalabye ebintu byammwe bya kizungu oli alina okusaba program eyimiridde bwetyo basomere omwezi gwa mukaaga guno omwezi gw'omukaaga mu June 30th obanga 3 mu gw'omukaaga egenda kuba olunaku lwatandika okuperinga programs zaffe zonna so tujja kubeera ne conference olwo olunaku we tunaavaawo enkeera waalwo tugende tukole tubayita nze saali kiyise nnyo nti oba kubanga kwekalakaasa waba tugenda kwekunga tulage obutali bumativu bwaffe okitegeera obutali bumativu okwekalakaasa kiyinza okola kiyinza tugenda kwekunga tulage obutali bumativu mu nsonga ezimu oba endala but this will be basically only and only politics abantu bannupo mwena mbakunga buli omu gye muli mwena bonna b'omusadaamu abali Rotterdam abali Endoveni abali wonna nga mubeera mu Netherlands temutuswaza leero mujje emijozi gyaffe mujjeyo zibbana zaffe mujje mukikubemu ate munesenese nyingi nnyo bwe oyagala programu yonna registration ya euro 200 registration euro 205 nga kuliko conference oja attendinga kuliko ogenda demonstration yo it's omuntu anaba transportation obajjaawo watwala mu place of demonstration okay transportation egenda kubaako transportation egenda kubaako then mami nzija kwekyo tugenda kubeera dehege tugenda kubeera dahege nga gye twekalakasiza wali ekitongole kya ICC kyemumanyi International Criminal Court weeri wennyini wetugenda okubeera nga wetwekungidde bulungi so mweyo program olusooka then olunaku olunaddako lugenda kubeera second of June 2nd of July tugende mu July tugenda kubeera nga tuli kubanga tuwaze speeches kuliko zidina ate ku lunaku lugenda kubeera ne concert ku sente zirize wasasudde okitegedde so kati g'omuntu yenna alina ng'oli eyo ogenda kwenjoyinga concert bagenda ku transportinga paka ne ka boat cruise tulinamu ne ka boat cruise nga omuntu ka program enaku eri oluva ku kino odda ku kino kati olunaava ku kiri nga tugendako ku mazzi omanyi Amsterdam is full of waters kagamba osasula paundi zo 205 dollars in euros 205 toddamu kwekwasa kintu mama Maria mama Dana weteeke ne boat cruise onoja ne swimming costume naye togwa mu mazzi amazzi geno mawamu boat cruise concert na buli kimu yes so kwezo sente kubako ne hotel booking neba nange omuntu yenna n'asubwa teriiko kituufu nze kyemmanyi nti kuliko tuwa eyakanaalo eyo last day ku 3rd of July tumaze okusanyuka tumaze okukola buli kimu tusomere muko banaye mutusonyiwe ono ali mu miti naye soka otuulaawo kino kitukoze labadaba style kakwata ominyole sinnakwanjula no kakwata awo tofaayo the meeting olabika good abatulaba nsanyiza obalaba tuli wano twogerera kuva mu Amsterdam Netherlands nze bampita Susan Nabuti omutegesi wa conference eriwo mu Amsterdam nga etandika nga 3 lwetusuubira abagenyi okutuuka abagenyi bwe batuuka nga 3 olweggulo tulina freedom speech mu Amsterdam in the center that is on 30th ku first lunaku lw'okwekunga tugenda ku ISIS Den Haag from ISIS tugenda ku iPod tugenda bakyalirako nako batubuulire tetubategeera then from there we are going to Brussels European Union tugenda okubalaga obutali bumativu bwaffe olonga lumu July nga 2 it's the big day olunaku omukulembeze waffe gwe twalonda Omubwati President Kyagulanyi Ssentamu Omubwati yagenda okuba omugenyi omukulu ku conference etandika saawa 3 paka saawa 11 after 11 tulina dinner after dinner olweggulo tujja kuwumulamu waliwo ne concert BobiWine agenda tukuba omuziki
emisana tugenda kubeera ne president Kyagulanyi olweggulo tugenda kubeera ne BobiWine omuyimbi okuyingira concert o conference osasula 250 kuliko 250 kuliko conference kuliko dinner kuliko ne concert nenkera kuliko canal tour. Why canal tour? Amsterdam ensi yaffe ya mazzi katwagala abagenyi abazze balambule Amsterdam yonna nga tuyita ku maato nga tunywa bwe tuzina ku maato ago nga tulambula Amsterdam. Abo abatasobola okujja ku conference abaagala emiziki ekiro egya BobiWine gitali gya president emisana agenda kuwa speech olunaku lwonna ekiro abatasobola kusasula eza conference ekiro waliwo concert online registration eri €45 online ku gate €5 anajja ekiro leeti ennyo saa 6 ojja kuba osasula 6 naye tubasaba mu registering online abanaasobola okujja ekiro okukuba emiziki €45 online ku mulyango €5 after midnight tugenda kwongeramu akasente lwakuba twagala mwena mwangu bwe omukulembeze ajja kubaako oyo emisana ajja kukeera leero tajja kujja sawa 7 agenda keera okuba emiziki mangu mbayita mu registering ku conference.nup/uganda.com. Amami ndinda kugenda mpola ayagala okwatendinga agende ku simu ye awandiikemu mu Google nti conference.nup/uganda.com. ye address kwage eyo ye link eriko information yonna. Banange oba tokitegedde no live wangu oddayo ng'onoonya nga nsaba muganange omwafunye mu katime kupiningireko gundi eyo. It's conference.nup/ okay, it's like this. conference.nup-uganda.com. eyo okili wogiteekamu ejja kutwala ku page eriko programu yonna. Tulina aboogezi bangi, tulina Mpuuga Honorable Mpuuga, tulina Betty Namboze, tulina Jole Mugisha, tulina Kakwenza Rukira Bashaija, tulina abogezi bangi ba Joel, tulina SG Louis Lubongoya abaagala okulaba ku Nubian limwena mujje. Mami badde nsa mu dakiika emu baako yogera mu koko mu lugiso awo kuba nategedde waliwo abava e Uganda abale just newe ba second ngazizo katono nnyo conference bembale mwesi bakisu n'abakyesere semu mwana wenye bati bananga nabuti basale bududa ya ni mai amebudadiri baba amebududa mbalanga mwesi zana mweze kuni conference mu Amsterdam iliyonga inanibage nibezanga 3 pakanga 3 mweze numukulembeze wefe BobiWine aza kubawo ni conference nga 2 mweze osasula €250 ziriko buli kitu kuliko conference kuliko video kuliko ni dinner angolobe kuliko ni concert mugamba waliwo boat canal tour so embalanga mwesi mama saba mweze muwagire BobiWine buli kadeke sunaba wawere ulikuwa Nup Uganda n'abasiimire n'abinyayire nabi. About hotel reservations. So enlighten people. Yes, hotel reservation is €93 per night. Obawandikira email nobabulira ennaku meka zoyagala okusula mu hotel ne bakuddamu ne bakuconfirminga. It's €93 per night including breakfast. Yes. Yeah, that's it. Thank you. Kakati mami ogenda komawo ono ngenda musibula soko tule wali kituufu kakati jango obuulize wano tuli mu live bannange munatusonyiwa leero tukikubyala Badaba style mami yangu okoma mu meeting kuba ndeeta katabo. It's very good. Ono twegattako sebo wano ku live wano mpola very good. Kakati nina akatabo kali bannange omanyi kakati akatabo kakulinye ku mutwe kaninye omanyi lwaki kaninye ku mutwe e Uganda
abantu abamu bagamba tulina kino nti for example twamanyira bino nti Besigye bamulidde era nesigala awo nakusaba obujulizi gundi Semogere bamulidde nesigala awo manyi nze natandika senior 96 bambusa class 2 nze mama ali musirikale kati bambusa class 2 kuba mtufu pa 56 kati naye senior 1 bampa obululu bampa kadi nze okumanya manye nali mutibakalo bampa kadi nga ndi student we market kanga ndi yanga bwete kadi bampa kadi omusajja yampa obululu wali batakawo ekivera bwekiti inatuuka bweti nampa obululu muganda wange bampa ekintu kyali kijaketi wekitya omuntu nampa obululu kumpikatabo gwe oba yampa kitabo kirambo ekintu nga babuyuziza babutiikingidde omwana w'omulala alina okuyitawo wali nengenda mu kiveera nalwa nayo nga nyina obusonseka mujjukira kati nga oli mwana muto tomanyi kyakukola naye nga bampadde kaadi nga ndi student w'e Makerere nga ndi era nze tosobola kuŋŋa nti nali Mutebba Kalulu ngate nali mwana muto walozaako era nentegeera bano abagaba bugundu baba bamanyi nti oyo waffe muwe obululu 100 naye nga ebyo byonna byebyo obujulizi weebuli ekitabo kino maama oli era gyakinyonnyole bulungi njagala gyakinyonnyole atuwe ne link eyo abantu kubasolo kisanga naye nga sinakutwala njagala kuyita brother wange ono nyina kyenjagala we want to talk about bannanga abatulaba gamba omuntu nti we are live tambuza link eno tambuza link Kaye Wisdom ali ku European nti waliwo bangambya waliwo ndabye wanangambye nti no Wisdom bannaye wendi tebasobola kumpa butwa mubadde ki wano ali safe this time thanks for the hosting Kaye bannange babebaziza mami n'abantu mwebale ku hosting Kaye Wisdom jaga kubuuza nga sinakuleta taata mami mbuuza mami akantu ako yatumiteekamu ate tulina nnaku ki kakati ngenda kukuleeta onnyonnyola akatabo kano naye nga tunaba let's talk about you me myself yes mami olina ka headset ako naze kasaleko busaze volume okay kayitamu eno let's talk about you yes Uganda omanyi omuntu nagambye muzeeyi nga tujja ne mugamba tulina bali omitani Peter ono guy yayimba mysterious girl I wanna be close to you kati oyo guy yakuba oluyimba lumu n'afuuka mugagga Uganda we have a problem n'abayimbi abali mu diaspora nti ojja tomanyi kyakukola baba bakulabamu nga ssente mwafuuka capital y'abantu gwe naawe obuzibu obwo busanze Kaye sigumusa ebiri nti sibusanze ola nkyabusisinkana nkyabusisinkana nga bwe nakugaliko nti oba towangala muli waliwo mbangambe akabondo akamanyi nti kekavuga music we Uganda ate nga tukijjeneko eyo level nitukiza ku personal level nti kati abantu enjala nyingi muki mu community agenda kugamba onde sotya kubanga boogera nti mu music oli yakuba hit emu n'afuuka millionaire kati nono abaana ewala agamba naye nekyawe mukuba music daire bw'anaatuuka etaneerabire kugamba abamu kafiya ako n'agamba akansoke mukwatire wano emisinde oba mugumusuuza ogumuziki ngumusuuze but anakyantedde mu nsawo so eyo challenge eyo omwana ekyaliwo mpitirivu so nze kyesaba bona media houses e Uganda also ba presenters ona personalities ez'enjawulo ebikonge byenebivuga music e Uganda tuzimbe omusingi kwegamba ogukuza music so si okulowoleza otunulira ssente kuba muganda Kaye Wisdom ononsonyiwa kino kiyisaawo nti otuuka e Uganda let's say obadde ne sente zo mbanga tuwe millions zinga 10 ngenda kukolako projects zinga 2 oba 3 za music ezo sente ziba ntono ngenda kukola projects za music 3 kuba olina okugenda mu audio obe mu audio ogenda okola video ova ku video ogenda otunulye media houses zikutunulidde so nga ate kyali badde beta ntono muna Uganda munaffe akoze oluyimba tulina omupushinga lulungi tuluvalifyinze tuli ku mutindo bulungi nnyo Tero sisters abaana tero sisters ansi luli good to go be bali badde batuzzamu amaanyi nabanga pushinga music oyo okitegeera kuba
tugere ku copyright yo bakwa music olwo bamukuba nenga twalwadde ekikumi so twali batukkiza gawa ne batukuba ne wadi kala artist batuyiseewo ate tuyitemuka Uganda tisaba aba Nigeria nga takubye anyway atenga no munaje agala mulabako anenga agala laba nature ngaze ku station ngale nature mwasuko story chiwa ane kati nzuda ba nature lwa kwa mbadde sikumanyi omanyi kati roba mumba ine bulaya chokola nze bandi nsabye nti wisdom bulaya ya time gwate baje kusaba miliyoni tolimbe wesha music ya Uganda chenayiga ofuna presenter baba ofuna DJ wogu no manya Walwezo radio zebajerega nenga zituuka woyagala osegede kubanga waliwo omuyimbi gwasolo kuba nenga wambala abajja okumanyako twaine Uganda naye nosanga omuyimbi omu nga radio ziri zonyoma mwattu bamulindeka kumiro Walwezo radio segede so what you do ekirungi twefunye nze nkusanze era nkigamba n'abayimbi abali eyo nina ba present Uganda bemanyi nti bwanakuba naye nyini ajja kutegeera nti wisdom yakubye nene twalingeje tutamu nanka ati au kankuwa omukono taata neyanza nnyo okubanga ati sobola kunzirako ettaffaali that's what I can do ekintu kikulu nnyo okubanga oluyimba lwendabye era njagamba Fatia tulukole mu TikTok waliwo oluyimba omuzeyi lwabagenza odduta nga lwero olina kyoyagala okwongeramu ekisaa bajja kunkuba copyright wano kunga abantu mpite ku muganda wange oli bannange kale nga sina kubaddukako kisooka mu byonna nebaza mukama Katonda atuwadde obulamu okuba nga tukyalina obulamu okutambuza n'okukola ebiddako mu maaso n'ekirala mwena mwebale kunsabira anti kati ndi munnaye nange nafuuse taata mwebale kunsabira twabiisemu bulungi buli omu ali fine tewaliwo obuzibu okuddako ku chapter endala tukyali ku chapter ya Nope ekigambo ekyo kiri National Unity Platform muna mukimanyi so omwezi guno gwe nnyini gwe tulimu kindwera kubanga kintu kikulu nnyo buli omu kikwatako nammwe aba NRM tubayise aba FDC tubayise na buli omu tumuyise mwena tubayise azilonga nga basasudde musasule nabo bayige bakaba t-shirt ezobwe nosanga omusajja akisanguze engatto ye okitegeera kankusibule kamute muganda wange ono ajje nayo mbe ku kirogero bannanga batulaba kamute muganda wange ono ajje then mpite mami Susan ajje wano ambulire nature exile mukama bankomire tuko ajje wano sebo tata jangu wano mpite mami Susan eno live yo ya labadaba style Choko jotule wano. No, mami tewetonda ebyo tebabyeto ine fumbiro bangambe liringa lye Uganda ati no mukago tukuba ebiri Uganda nti bafumbye empuuta tubona nga tuwunye empuuta but guys tuli wano ku official Kaye wisdom banange sanyisenyo okulaba badde okuwulira sure yes badde ku following byonna oh wow naye nga tuli basanyufu nnyo okubanga wali wano mu Amsterdam Kaye wisdom musajja mulungi nnyo ababadde babuuza simu nyampi nange sebo bwedda amasimu gayita ewange gayina okuyita kale sebo twabiki nengamba nedda manyi kati kankubuulire nze abantu abamu nabagamba nze kifaananyi ekyo ekiri ku whatsapp number yange bandagira bulagizi waliwo omuntu eyandagira munupu nanga tojjaako kifaananyi ekyo one kirina obujulizi nti abantu abo kubanga ekifaananyi ekyo abantu babiri e Uganda aba be bafuga Uganda nali nabe waabwe kati nanga kirekeeko kibe bujulizi kyobola mbambuuza abantu nkulu ali alina obujulizi bweyawadde era abantu babwagadde nnyo gye yali nti bannange nange mundaba nali mu taxi nga tusomba abantu nga tuli benane that's what people want to know because abantu balowooza nti okuba nupu muba bayaaye teba nupu bayaaye so ne batamanya nti omuntu asobola okuba mu NRM n'afuuka owa nupu because we need a better Uganda. So nenkireka kati olundi wajja ku WhatsApp yange n'akisangako oluuso atya ekyokubiri baleetako omukyala akulembera abalogo e Uganda n'asinkana babloga b'e Bulaaya naye ng'ekimu kye bamugambye mutandika okwogera nti wisdom weenale because kyali kye bakolera balabanga another next big threat
your wisdom, because me, I don't fear nothing. Yeah. Manyinte sawa nabankwata, I don't care whatever can come, you know. Yeah. So, tobola boogera ebyo. Naye aboogera ebyo, BobiWine yatugamba, no, okiwulire, tokitwala nnyo ky'amaanyi, tokiwabudde. Gwe kola ekituufu, abantu banajja. Nze eno enatuwa yange, abantu b'enkyukakyuka ye banyimirizaawo, you know. Kirungi nnyo. So mukama wange, sooka weeyanjula abantu, okugenda ete wano Mami Susan. Bampita Chris Mugoya, ne musajja wa Mbale. Ndi wa sister wange wano, ne musajja wa Budaddiri awo, abantu b'ebuyobo mwena mbatumidde. Sooka oyogeremuko ku lusigisi kuba baatugabira n'omu by'Abaganda bokka. Banange se n'omusezi omugisu w'Embale w'Ebudaddiri Isilonko nupuka eriko y'abantu bagisuda b'abantu bose. Ekubiriza bagisu mwesi bali Mbale mwibereremo, bali US, bali Sweden, bali Netherlands, bali German, bali France, bali Brussels, mwesi mwende bagisu mwibereremo. Aba mufunamo kyezi mwanyi mahoteli goni mwamanya aba muri mazi mwanyi zenye n'enyangayi zimwanyi zakolaki zimwanyi zafa. So batu imbane bakubiriza mwibereremo. Gusiringi bwesi baba wabo isi yafa. At the end mukubonabona so mwibereremo bakeza babalimba nga mugama bucha kamuza kubanga mukulira buli masiga. Semba kubiriza mwesi b'Embale bali Jinja bali Kampala mwesi Bugerere mwesi mwene mwibereremo gane cyuka ubeko n'umwana wo president akomera ati inyangayi basi abavuvu kaka munyamwala bira bababa benyeda bababa benye niyo ate babalabirira ngena malanzire ko mu Uganda mbusemu abantu be Uganda nenga batunge nabagisikwibereremo seranga wabero kawibereramo ukasaba kaka basiringi cye 10 kubanga umutugwa baba bati mudye mwogo nyono mugati bati mugati gwe siringi zenga Uganda bitu byose babikolerawo nimwe nikumanya mwenye kahasi Yesu president akubulira kitufu baleka kukuwe t-shirt ya yero ni sukali ni sinjilu 10 wenyo tibula mbwatelereda so mbakubiriza madwaliro gosi yo bulu mutuulira era bulu mutowe nale mumanya atadya siringi zenguzi odya kikolimo kajino bona bakuwa siringi mugamba ko nazo dazawerewo munikulizo ninga munikuloza bakuwesa uye siringi mugamba wabita mwaka gudwena ukulira bwavu so ngena malanzire mu Luganda abachali bange omayiro akikwe bazizza ekisooka bale kusigaza olulimi lw'ewakango zene kyokubiri waliwo abasajja ababagenda ne batumanyira kati laba omusajja ono ali Netherland musajja mugisu n'olulimi alumanyi n'endowooza olaba wakyukakyuka because this is not all about BobiWine. This is not all about Baganda. Manyi waliwo omukyala bamitaliriya Nabel MP w'ekitugumu yali munaku nga mukopi yasomera awo Kampala nga tumulaba yageje bugezi nalinga mukazi mukulu nayimirira bwati n'agamba BobiWine n'amala asuke Kaluma talina wadde buwagizi Kaluma talina wadde buwagizi n'Akaluma omukazi yabuze ng'alaba BobiWine ali omoloka constituency akasemba yeeyo wansi eyo naye nga basobola okufuna n'abantu 10 ne bagamba baana babadde banuupu balina yasirika n'olusirika lwonna so changes waliwo abantu abawesitana nga batya buti era nga bagumye bugumi kuba Wisdom mukulu byalugaba n'agamba waayo byalugaba wayogera ne bakubira essimu Wisdom munaye tugambire ku bantu bano bitya. So I've loved that. Thank you. I've loved that. Waliwo ekintu kyonna kyoyagala okugamba abantu ndayite Mami Susan wano akigale tugende ku kirala. Ngenda kukungayo ku bantu kunga ekyo kikulu nnyo kikulu. Bantu bonna abali conference ya Nupe lyonga 3 paka first then second. Nkubiriza abachali bange bonna abali Maastricht, abali Den Bosch, Den Haag, abali mu Amsterdam, banange tusaba musasule mu budde. Kino kintu agala enkyukakyuka. Mulemo ogamba ate sente nyingi we musasula mu budde. Mumanye gwanga lyaffe weligenda. So abantu bagenda kubeerawo bangi, president agenda tukuba omuziki Nubianli, bantu bagenda kubeerawo bangi. So okubiriza mikono gyange bonna we muli bonna ndoza munda bakati mwena we muli nga tuli ku planning ku White Party ne NUP conference mujijumbire mwe abali handover guys abali handover mwena mbayita mubeerawo mu bungi tujja kubanga fena tuli basanyufu tulabe president kyatugamba muleta ideas muleta ensonga Kaye Wisdom official wali wano musajja temubamu na kubuusabuusa kona omanyi bagamba wobeereyo n'olaba omuntu ng'ayogera naye wotuukako omuntu n'amwogera ekintu watolabanga wanjawulo nnyo
so nkubiriza Uganda abalala katono nnyo nabagamba woba oli ombuusabuusa kubira BobiWine kubira Louis Rubongoya oba member yenna wa BobiWine I'm here ze banteekawo kwogera mu that direction sigenda kwongera nga yeekolera oba lumbuye baŋŋamba ekifaananyi ekyo wisdom kireke kati nkole ntya munange omanyi abantu abamu they thought I'm joking tetulina roots mu Western Uganda kuba mama nga nzaala mu Mbejja Muganda ne bagenda ne banoonyereza naga omusajja banange kyayogera kituufu ate obeera nnyo ku mazima ku mazima omusajja ono abeera nnyo ku mazima amiina tateera nnyo kulya bigambo nze nkugamba nti kino kyekyo nze nkugamba nti Frank Gashumba community y'Abanyarwanda yankubidde wano ne banga Kaye webale tuyamba ku muyaayo oyo kubanga bonna Abanyarwanda bali mu Uganda tebakkiriza oyo omusajja byayogera simple kubanga eruweero wasinga y'Abanyarwanda who became Baganda by the way bangambye Kaye tuyambe ku musajja oyo atalina mulimu byayogera takiikirira Banyarwanda mu Uganda takiikirira aba Westerners Frank Gashumba nije ne mbyogera bana Uganda banange wano tubakubiriza banange twagala enkyukakyuka mwe ababeeramu ne buli obusente banange musooke mulabe bantu abali mu diaspora obeera eno naye ng'olabira abantu 100 okitegeera omuntu n'asomesa omwana mutunuliremu ebintu ebyo muleme kujja ate bakuwadde busente esente y'okola nnungi nnyo kyobola bagamba family ya BobiWine simanyi balina okukola bakola banange buli okola sente zo era abali kuno mundaba okola sente zo n'ozifuna ne zibeera wano ne sente ze bakuwadde tesobola kubeerawo tesobola wakala abantu bonna mbakubiriza mwebereremu awo abali ejjinja awo ku Nairo Honorable Jime Rwanga mukwano gwange abona buyukwe bayide buyukwe ye district yange inze wonna Nairo wonna nze nemisayi ngena emusito manyiwo manyiwo kati emusita mukona katundu bakaita wetambugwe tena jeja baffe bavese uta abantu bona abebusiya msajja na mwene abebusiya abenansana awo wona mweberere mo bawakayima abasajja bajja genda MP wange njaga nyo Paul Subuga kati ya the youngest Busiro nkwagala nnyo ngenda kuta njagala kubuuza Mami Susan ku kitabo ekyo ne oina social handles zozagala okugaba njaziba nzikubuulira nga tumaliza wano toyagadde ziwa bano asagadde ziteeka kulika abanyaffe bangi Mami Susan wandize wano nkoche soko olindeko so twogera amazaalibwa ga Nature Inc. nga 25 Inc. bannange musajja Katiseka-were nga 25 guno mwezi guno bana tumwagire Nature Chali waffe nnyo abadde mbuzeeko Seka-were saawe soko duke wano soko tugambe wagambye ne baba kyesoro kunkomewo mu Netherlands second ya mti baboyizi bwenna banange baboyizi mwenna mubeerewo era timu eno by the way timu y'amannyo omukuluka Kaye wano abavubuka bangi nnyo basanyuse nnyo bamanyi bagamba musajja wali abandi baddenga wano ane kyekyo ayina njagala ndinako nga tonayogera nga tonatandika ne Kaye wamugambe bamugamba munyampi Kaye mugambye nti Kaye bagamba nti munyampi naye Kaye si munyampi era waliwo abadde bagambye Kaye olesa obutosebo bagenda tandika okufa ofisi manyo akandaye ogolo ali naye nga nze njalujo kulabye let me tell you they can summing up first of all kanjogere Mami Susan listen to this it's so crucial abansuzize Switzerland Mami Susan ulira kino kikulu abantu njagala bakitegeera abansuzize Switzerland ekitebe kya nupu kyekyabagambye n'obagamba bansuze Mami Susan okitegedde kati onamanyi aba nupu babaga musuze wisdom ate nze njagala okugamba abantu b'e Netherland oba Germany oba Belgium gyengenda ogenda nti bwondaba n'ekifaananyi ekyo ba whatever noba blogger agamba nti ndi munyampi mugambe kubira ku bukulembeze ba nupu simple as that buli muntu kakubulye Museveni buli omu Museveni dictator tebamugjawo mu ange emu waliwo amukwatako akalenge nti Nature waba ayimba bw'ajja nayamba n'enkofiira naye yeewaddeyo obulamu bwe okitegedde kati waliwo amulumba direct nti yamulumbye direct nze wisdom ndi ku ground Uganda sawa yonna bankwata naye kati omusajja mnyina musalako amatu nga ndi ku ground mutunde mmala kati kankubuli omuntu
nze bakampita ku ssemwayi muganda wange tubiwulira wo so kati omuntu omu omulaba ng'ayogera nti Wisdom Bega era nze nebaza Louis oyo ne family ya BobiWine oba oliawo nga bakubidde nga Wisdom, you know what, do what you do tumanyi kyo nze nani musajja business person actually singa Katonda teyanyamba nenzimba wa kayumba akatono singa abasajja banjavuwaza nti I had nothing because bankubako URA bansindikirako nti bamanja $8.5 nga bakuyetinze nze namugambye a fake tin number eyanyamba musajja ali mu Western Mami Susan mu Western yangamba Wisdom, do you know your tin number? Soko lineka mara kino ekikulu nnyo kiwulire sina abantu abamu bakuliyetinga URH ekole kuyetinga fake tin number nejikuwa no panic kwa baba bamanyi nti oli wanchuka kumbe eri fake kati abantu abamu tebamanyi tin number zaabwe eyanyamba eri guy mu Western nga akola mu URH enangamba nsomera tin number nimugamba yeje nkueleza nanga no jikebera oba jiwandike wala ngendo jimweleza ngeri fake nenga bataddeko akazito bamanja $8.5 nsosule mu bank so mpise mbizibu of course abamanyi business nali nkola but I'm okay kubanga ekisinga obukulu muzeyi Ali alina ekintu kyayogedde teri kisinga family here now I know you guys, I know Mami Susan, muzeyi Ali n'okuba wano ndabye wanambuuza era babeebaziza to host me because I didn't have this money mukulu Ali singa teyanzije ne mukyala we Switzerland I mean several pound 2.5 ezo sente nyingi e Uganda ne gwe kusoso mulaba naki ba Mami Susan I mean Chagula uri akana kantu Chagulanyi nandize wano nemba stack nesimu yavuze naga take care of Wisdom kati ge bayita amanyi ga Chagula we became a family kambisoka no katono bananga olaba n'abatutanze kambabulyeko kintu kimu ebyo byonna mumala biseera nze niwonzita sitona kyofuna omulala because at the end wagenda kubeera abakrista abalala naye gwe omwoyo go naawe tojja kubanga oteredde naawe gwe bagambye toyo naawe bajja kutta nze ndabeera byonna byemubeerako byaweerere ate bagayizibwe mutambuleko mulabe ku bintu Uganda tuli mu kizikiza Krista nze kinye ogamba abana Uganda bonna abali ebe nti baleme kulivinga under intimidation oba fear kitegeera nti Kaye ne wabanga munyampi I can still be with the devil. I rather stay with the devil I know than staying with the devil I don't know. Kati nze ngamba wakanye munyampi oba andetedde obutwa nze kusaawe eno sinalabako yadde ekikopo kyampata mukako okitegeera kakati so gamba bali wano badde baga Wisdom banete bakutta kati ate bali wano kakati Wisdom obanga oletedde obutwa nange njako byamuga Wisdom nze omugenyi ye atampaatya nze yali muwadde obutwa you get what I mean so mwajjemu okutya mwajjemu embeera ey'okutya nekirala bannange tugezaako webagezaako bagamba nti gundi munyampi mugezaako okusinkana omuntu mwogeremu nga tuli newa ijja yeewusaawe eno oba n'omuntu nga muli babiri ku babiri ndooza waliwo embeera gy'olabamu omuntu mwejjeemu fiyaayo mbugundi yalya bannange olumugundi yalya buli omu n'alya paka ddi abasajja webatobe batukubiddemu ekyo ekintu ekyo tugamba okulya si kibirya sente zijjeyo zirye naye nga sigala ku kituufu kawuyo taata sijja kireka era ngenda kukireeta nkirye kubiriza abantu bonna bayidawe mujje mu conference nafunyeyo wezi tinakandiko wezi Bobi yagamba okulya si kibi kati omanyi abantu bamoola abavubuka bawadde sente fena sibe bamu naye ogenda amoola basodde n'okuswala naye ebintu byabwe Mami Susan ayogere no nkugamba mu voting mu voting mulwakwana temwategedde voting yabakubye penalty and this is very so interesting nti mami ogenda byogera ngoze kansibire Chris nze maliza bannange kansibire Chris kansibire bannange baganda bange bonna batulaba don't forget this very month nga 25th twina birthday celebrations n'okwelcoming omwana affe omuto so mujje tukoleka barbecue twina ka grill tugenda kuba n'embuzi namba wakitegeera mujje tweyagale mujje tukole tunyumirwe byonna no problem. People here are very very mami so kolindeko
Teeka wansi. BobiWine twafunye malendo omupya. Mami nsanyuse okukulaba. Zulo. Abatulaba mami ono. Okay. So oli wala njagala kula mami sembere eno. Nze njogera nawe weyambadde lukwi. Soko lindeko. Sembere eno. Soko sembere eno. Nga toyambadde. Mulabe eno. Yambala enkofiira etuuka. Nyambaza bulungi nerabe bulungi. Soko mpe kulise eno ba. Tinda. Eno yesinzo. Soko eno y'abasirikale. Okay. Oli mami ono mulaba bulungi. Omulaba? Good. Mami nsanyuse okukulaba. Nze. You know, okay. Volume ya mami eri wansi. Okay. Kati mami nojja kwogerako nnyo. Kati nno gwe jangu otule wano ntula. Nedda. Gwe tofaayo akazinda okajja kukwatira awo. Ate wano. Tofaayo no kana akazinda. Okay. Ojja kwogera nga aliwo obadde oyogera. Njagala okugamba abantu mami ono mbadde simumanyi. Naye mami ono yakola kinene nnyo okulaba nga nfuna connection zino n'okujja kwe njagala okwebaza mami. Abantu be wansindikamu bandabiridde bulungi nnyo. Amazing. Teebereza waliwo ne bannayuganda abali sitaaka ku kisaawe. Naye kyewuunyisa nga bali bana ne baba taking over because of you nga bantwala that very day bami ne basitolinga n'omuvubuka omunamuleseeyo ng'asula wali onsindise. It was amazing. Kwebaza bannange. Wandibadde ogamba nti wisdom I don't want to know. Thank you so much. Omukulembeze waffe BobiWine because information wagenda okutuuka nga twagifunye. Nga mwagifunye. Wow. Thank you. Mami, first thing first. Leeta ekitabo kino nkyagadde nnyo kubanga njagala ompe kopi eno mami oba kinakkirizibwa. Tugikuwadde. Amen. Ndi musomi nno nze nsoma. Tugikusikako ku kisaawe. Ate basobola. Mami kansobola okubuulira gwangamba ku kisaawe. Twali baana b'ofiisa. Emubende mama wange bamujja mu Embuyane bamutwala Emubende. Bonna abaana b'ofiisa abo babatwala okukola training. Yaddala va ku bino byammwe eby'emirembe gyammwe. Oli bamujja ku kampasi ne bamutwala awo nga Kirumira yatugamba babuuka gundi ezimu ne batandika ku ekitegeera nga tebafunye training emala twagifunako. N'ekyo si kikulu. Ekisinga obukulu here we want a better Uganda. Mami ekikuleese nakoze omuntu awo ne ŋŋamba nti BobiWine yawangula akalulu k'e Uganda n'obujulizi buno. Ekisooka njagala ombuuli amannya go. Ekyokubiri ky'oboddako mbuulira akatabo kano bannayuganda bakasanga wa ku YouTube. Lindako eddoboozi liyitamu wano. Kati mami tandika amannya go ombuye bakasanga kati onnyonnyola akatabo ako. Kubanga nkasomyemu kanneewuunyisi. Mami ompadde champagne. Amannya gange bampita Susan Nabuti. Ndi mu enzaalwa ya Mbale Bugisu. Toli Muganda? Siri Muganda. Nebaki batugeta mbu Abaganda. Ndi Mugisu awali ensozi ezikulukuta Ebuduuda. Ebanzaala, Ebukojja, Ebudaddiri. So ndoza maze. Omaze. Nga tonnayogera ku kitabo kino. Sooka oyogera address we kisangibwa tutandike emboozi tufumite. Wanga live ya wamu. Address ejja kuba ngenda kubasomera bwe kisangibwa. Nonya download link. Kati download soko gireke tugenda gifuna. Mami, ndaba ekitabo kino kiriko rigged. Nga kigamba uninvestigating Teka mami yampadde chupa namba. Eri bafumba mmere. An investigation into violence, intimidation, bribery, ballot box stuffing, and fraud during the Uganda 2021 election. Omanyi nchinyumya, nze bampa babu, and she knows me. About nankani stuffing, I know it. Mami, buulira. Ndaba omukulu ono, bamuyita Dr. Nico. Erinnya eddala enneme. Bamuyita Dr. Nicho's Hondrevod. Musajja mudaaki alina PhD mu physicist. Yeah. Yakiwandiika.
kati mami njagala kukubuuza ojja kwongerezaako eddoboozi mbuuza njagala kukubuuza ekitabo kino kyeki nga tonatuwa adresi wekisangibwa omukulu wa Mauritania yakiwandika Nico Honderevod. spelling erinnya eri basobola omusaakingako ku Google. Nikos Honderevod ngapa. Nico kiri Nico NICO kati spelling nga kiri lirino wano. Honderevod eri SCHONDERWOERD. Basobola okugenda ku internet oli n'ateekamu bw'ati n'akiraba. Namulaba. Good. Namulaba. Kati woba oyagala ekitabu kirina link. Let me read for you the link because read the link. You can download the book. Gomenyini waliwo download. Mami yampadde ekipa yonna ya champagne ginywako eri awo. Okudownloadinga ekitabu oba okibasomere oba nze nkisome. This is the link. Oba tosobola kigula e Uganda nkimanyi temulina internet, right? Tulina gye tujja mu underground. Kati what you do, you have VPN or take a VPN ku simu. Okay. So that you can download this. Oh. Because downloading eyo soko gisome. Ze yagiteeka ku Facebook. Kati downloading kamba somere nga bweri wano akatono mugende ku uvote.noob/uganda.com/ridged oba /ridged. Uvote kiri u nene ekigambo vote. Vote. Wandika nti u n'ekigambo vote. U is one letter. Yeah. Uvote. Vote. U kitegeeza Uganda. U ne vote. Dot noop n'obugambo obutono bwa noop nup/uganda.com kuliko /ridged oba /ridged PDF kyoyagala kyo downloadinga. Mami, now I want to ask you, ekitabo kino kirimu biki gwe nnyonnyola mu bufunze kubanga I'm just era nkwebaza okukimpa ekitabo kino buli kimu ekya happening e Uganda buli kimu twakifuna wadde badde bajjako internet e Uganda buli kimu twakifuna webazaako we bati bwepava information yonna nejja neeyiika because twabagamba nga tukola uvote mwe musindike buli kimu twali tumanyi bajja kujjako ki internet tetubagamba mwe musindike bwe bateekako kaswiki wadde olunaku lumu byonna bikola ki bijjabuzi n'ekirala information emu twagifunanga SMS direct. It was SMS. Kati ebifaananyi byo byajja bazizaako internet. So buli anything that happened in Uganda, any violence, buli kimu intimidation, okulonda, staffing, biki twabifuna live. Ne DORs zonna twazifuna, zonna original. Kwegamba obujulizi obuliwo obulaga nti BobiWine yawangula akalu ke Uganda buli mu kitabo kino. Bwonna buli muno. Wow, amazing. Even before the voting, twakola survey. Omwami ono yakola survey. Dr. Nico yakola survey nga tetunalonda. Yagikola tamanyi tugenda kola na uvote. Wow. Tamanyi tugenda kola na uvote. Nga yagenda randomly ku internet n'afuna enamba z'abantu bonna e Uganda. Abatayina simu yabaweerezanga SMS. Abatayina WhatsApp. Era abantu abasinga bafuna enamba nga tebabitegeera nga bagamba tukwesiga toli spy nga wagamba bwatyo nga ng'agenda ku WhatsApp ng'agamba look it's me ng'akuba direct. Kati omanyi mami njagala abatulaba wano obabuulire nze we nalaba Kyagulanyi ng'azze n'ateekawo dialaforms. Of course buli muntu yenna agamba bamubya akalulu bamulidde omulaba nga gwe gwasooka okulaba Besigye tatuleetera nko dialaform bw'ate randomly. Of course I respect him naye njogera mazima naye BobiWine bwe yazireeta kyampaliriza okugenda eka Mocha nange ne nfunayo random awo entonotono ne ngenda ku electoral commission nasooka kuva Kiruhura ne mbabuuza banange nagenda ku kyalo okufinding out namba ezaavaawo nefuna sample space y'abantu over 30 nga buli muntu agamba obululu obwava wano
BobiWine yafuna obululu 3 Museveni n'afuna obululu 15 wabula kirabika mu kutambula okuva wano engeri gye bwatambulira ku bbaasi oba ttata paka gye babubalira ne bufuuka kati mwana nagamba wait a minute kubanga kati nze neetaddemu transport njagala okulaba BobiWine byatadde wali neŋŋenda e Kiruhura nenkola ku survey over 30 people nenvaawo ne information gwe bampa neŋŋenda ku electoral commission. I was surprised electoral commission nagigamba ekole artist press release oba ekole statement evumirira BobiWine ziridyala forms yalese nti nfu because kyenali njagala singa ekola press conference negamba BobiWine byalese bifu nzije bali be nakozeeko sample obagamba nti bano balina ebintu bwe biti ku ground. Electoral commission yagaana. Now mami bwenzize wano mu Netherlands nendaba ekitabo kino I was so amazed nekikakasa biri bye nalaba kyobola omuntu ogwo guli nti BobiWine yawangula akalu ka Uganda n'obujulizi bubuno. Mami kankubuuza ekintu, you guys what inspired you creating a you vote ebyo byonna ebintu wakati nze this is my first time okulaba ekitabo. What inspired us ekisookera ddala we are Ugandans. Oh yeah. And what we see, what is happening home, fena bitwenyamiza. Okitegeera wetujja mu nsi zino twegomba. Oh yeah. Katola wano Netherlands ensi bagizimba ku mazzi. Here where we are 4 meters above below sea level. Wow. Here it's below sea level. Kati ndowooza olaba wetuli below sea level. Amazzi gali kumpi. Ate tugambe tuli wansi mita 4. Amazzi gali waggulu. Okay. Wait a minute. Totya. We are below 4 meters below sea level. Wano wotudde. Mami sinazaala nnyo tonkanga. Amazzi gali waggulu. Kati n'otunuulira ensi ng'eno eri mu mazzi. Oh yeah. So small eri mu mazzi naye buli kimu kiri fine. Okay. Naye waffe ensi yaffe. Everything. We have everything natural. Oteeka wali kasooli enkya n'amera. Wenjogera broken Luganda. Tofaayo ng'ogattamu olugisu. Nze omusanyi kati olaba gundi Chris azze wanayogera olugisu ne mugamba mponyeza bakabya. So basically, what inspired us okukola you vote, diaspora, we are 46 chapters. Wow. Well, that's what I want to tell you. Wow. The diaspora mona BobiWine. Oh yeah. Aina 46 chapters. Oh yeah. That's why tumuwagira era abantu abo bonna twatuula mu meeting kati ono dokita nambuuza bawange dokita nambuuza do you have something we mucollectingira information yonna like mugenda kulonda are you ready yabuuza nze ne mugamba no tetulina nagamba okay I will help. Wow. That's how we started. Na kwatagana n'abantu atulina abannayuganda abaami n'abakyala abaasoma outside Europe, tulina mu US, tulina mu Germany, tulina UK, tulina UAE, Canada, ne bakwatagana group of people ne bakola you vote. Mami kankubuuze, according to you, njagala kive mu kamwako, BobiWine yawangula akalulu? Yawangula. You shouldn't even ask. No. To someone, Omupya alaba kati. That's why we call him president. That's why we have him there. We call him President BobiWine. Era nze muwekitiibwa yawangula. Oh yeah. Yawangula because according turn up yali mu kulonda. Wali ogirabyeko? No. Ekyo nkikakasa. Wali ogirabyeko? No. Yes. BobiWine yawangula akalulu naye dictator Museveni yagaana okuva mu ntebe. We call him dictator because he's a dictator yagaana okukkiriza. Now. Let me ask you something. BobiWine yawangula akalulu n'alemeramu. Dictator Museveni. What about Museveni? Do you see any hope of a better Uganda? Of course, we do. Why are we doing this? Why are we in the struggle? We see hope, and it is going to happen soon.
Oh, yeah. Si byambu kituufu. Kati Museveni bamuwaanawaana oyo dictator wammwe. I will never call him president. Dictator. Nze kujulizi endabye. Bamuwaanawaana ateekewo akalulu nga temuli mundu. The reason he's putting obululu yeebuzaabuza it's ayagala bano abeeru bamuwe sente because they want democracy. Alima akoze elections. Naye nga ateekewo akalulu akaalaali. President yawangula akalulu Kyagulanyi. That's the reality. Wow. Because what we received here, yawangula akalulu. Let me ask you this. BobiWine again and I government. These people, when election, they don't think about the next generation. All they think about is the next gen elections. Mu Uganda, to mwaka gumu ne batandise okugaba sente n'okukola byonna bye bakola. Let me give you kino kankigambe nga gwe. Omanyize enkola survey yange ne busente bwange bwe nnina. Leero bale ekiri Uganda balese parish model okulakulanya abantu. Ne kangereza region emu. Mu Buganda parishes eziriyo ziri 10 tezienkana, it's not beyond 15,000. Nejjukira pa parish bagenda giwa million 10. Bogende waffe mu Western Uganda. Western Uganda yeri less populated than Buganda. Mu Western Uganda bamanya nti bagenda kuleeta sente ne bakolayo parishes over 3,000 parishes. Nejjukira Buganda esinga abantu. Kitegeeza mu Western region parish bawayo million 10, of course zigasa abantu bangi. Kankubuza ekibuuzo. Omusajja ono nga is ahead of whatever is doing mu bubbi bw'olaba endangamuntu lwaki Gashumba agamba nti mu Uganda Abanyarwanda bali million 11 ze nasoose nno mwambalira. Era nategeeza abantu Gashumba akyogera waliwo plot next year baagala kukola national ID baweeke eggwanga eri mu national ID ezo to create that number. That number is not there. Bw'ogenda mu bantu be Uganda be baabala eggwanga erisinga abantu e Uganda abangi tulimanyi, it's not there. Bw'ogenda mu Uganda National Bureau of Statistics terina namba ezo. Naye yali mu kuteekamu nti Abanyarwanda bali million 11 mwe mukikkirize bakole national ID babagambe bali 11 mukikkirize, you know. Anyway, kyenyaga okubuuza, this guy seems to be ahead of us or you bwe kijja mu kubba mu kweteeka okubba ne fraud yagenda okukozesa. Kubuuza, do you have any hope in you? In me? In us? In us. Already this guy one day Omupya those tricks byonna byakola bigenda kutuuka biggwewo. Naye kati akoze byonna biweddeyo. Akyalina kyakola ekirala ekipya. Wabula teri kipya. The man has done all the worst things in. By the way, wendaba ekifaananyi oba on my Facebook, I don't even open. I don't. But no. Kati n'oyo agamba mbu Abanyarwanda bali bwe bati, I will not give him time because byonna babikoze. Basse. Abakulembeze b'Abanyarwanda gamba be bancontacted. Sagala kwogera ku Banyarwanda because they contacted me to say that guy tayogerera Abanyarwanda wisdom. Bamweganye. So even they told me tayogerera Abanyarwanda over him. Era wisdom tuyambe ko yo guy does not represent us tatwogera. That is one this community. Bebangambe. Yeah, batuufu bakugamba ekituufu. So oyo temumuwabudde. Oh yeah. You know, omukulembeze waffe yatugamba muli balabiranga kubikolwa byabwe. Ekitalina makulu tekiwa makulu. So I'm not going to talk over him like that because simanyi kyakola. I don't know. Mulaba bulabi. I don't even follow him because abamu be following nga bamba bamutaddeko, but I don't follow them. Naye the dictator Museveni akoze every worst thing kyemwandisuubidde mu nsi muno. Pozi mwe nga mwete mubiraba. Atuisha. Yeah. Akoze buli kimu katalina kyagenda kola kipya. Asa abaana abye ensi yonna tetulina reserves zonna tetulina anything. Abantu baavu kukowa. I know. Yeah. I help many people ewaka. Oh yeah. Yeah. Naye abantu ababeere ne bagamba muli Bulaaya biki we are home. Oh yeah. Every time you get a call ono mulwadde ono kino naye dictator ajagenda, and we have hope
agenda ajja agenda oba alemerako oba afiirako ajja agenda ate yakola bubi bandibadde babeera ng'oba Kenya singa yali ayagala famire yeekule etufuge yandibadde asooka n'avaako n'akikwasa omulala ekyo kyamami kyoyogedde nakigamba abantu bangi tusobagamba bannayuganda ffenna tuli basiru twasiriwala efuke monake nagamba abantu abamu bali mu gavumenti naffe bano abeeru tugenda babeerako paka and by the way kankugambe mami zino gye mulaba demonstrations emukola ng'ezisaaga it's so impactful. And demonstration is not only numbers, it's the information. It is the information. Even if you're one, when you of course Europe, Uganda. The reason we do it here, tumanye kate basobola. Then abantu abewaka mbagamba mwebereremu. Ebyokutiitira mu biveeko omwami omukulembeze waffe yabayita ku makubo ne mugaana. Wenjala wenaabaluma mujja kusituka. Mami Suzi, simanyi kyosembayo kuŋŋamba njagala kusiibula. Mbasaba balina okwebeereramu, tulina okwagala ensi yaffe, tulina okulwanira ensi yaffe. Ne Bayibuli egamba omugwira tabafuganga. Ebayibuli gye tusoma oba Kurani sigimanyi, naye Bayibuli Katonda yatugamba omugwira tabafuganga. Era omugwira waatufuga mulaba byakoze. Because so agamba nti oli Munnayuganda. Ng'ozimba enguudo yes, you can't say you're Ugandan and you're building schools in Tanzania. No. Kati nze ndi Munnayuganda, nze ndi Mudachi. Ndi Munnayuganda, ndi Mudachi. Naye nzimba Uganda. You understand? Siyamba Mudachi wano, nzimba ki? Uganda. Because I'm a Ugandan. Kati omugwira atufuga ewaka. Si Munnayuganda kyovula buli kimu akimazeeyo. Buli kimu akitwala wakitwala. Naye nkubiriza abantu mwebereremu temutiitira bamanyi okugamba ononkubira essimu n'oyogera ku Museveni ajja kuwulira ne mbagamba kati gwa ow'omukyalo lwaki esente mumanyi sente ezitracking abantu babateekako buli omu how should I say it buli omu abeere mbega wa munne temukikkiriza babalimbira ddala n'ekirala badde njagala bagamba tekibadde ku birala nkubiriza Abannayuganda mwenna abaana be bali mu kutwala Buwarabu mu Middle East kati mu Kampala bavuddemu bali mu byalo Embale Soroti Eggulu anyway Embalala bagenda mu byalo abaana batamanyi gyo bajja abawala ne bali nalabye video ng'abaana bayimba Katonda abayambye ne bagenda naye bagenda tukubira emiranga nga mutuyambe naye nkubiriza abantu bonna era namwe kyembagamba abali wano mukubire abantu abeewaka mubagambe tebabalimba nti babatwala kukola bagenda basalamu biki ensigo bagenda bakozesa they are selling you as slaves because by the time they pick you from Mbale mu kyalo yiri bamaze dde okuwa gavumenti sente kati gwe bakutundayo you understand baba bakutundayo so abantu bakole ki bebereremu obe wadde oli munaku ewaka mugumiikiriza omusajja tugenda mutwala ate tumutwala nga tuli wamu tetulina kwekutulamu sembayo kano nane kuŋŋamba omwezi guno conference kyoba osemba okuŋŋamba yes kati n'ekirala mpita buli omu mu diaspora e Uganda bwena mbayita tulina conference nga etandika nga 3 paka nga 3 July omukulembeze waffe waali ayogera nga 2 conference day atuwadde obudde it is going to be one on one tugenda kusanyuka tugenda kulya tugenda kuba miziki emisana president agenda okuwa speeches tulina panels nyingi abagenda okwogera ekiro BobiWine agenda kuba emiziki mu concert alina line up nene kuliko Obuwanguzi kuliko ba Selector David tulina ne Banecha bona gye bali tulina ne Mulo Uganda ali Belgium bona bagenda kubeerawo njagala okubasibula mami thank you so much for what you've done for me
Thank you so much. Ewe bale kujja mu Amsterdam chance okulaba ndozo olaba weather. That is Amsterdam. Yes. Mbakubiriza mwena ne ba sponsor baffe bonna aba slim. Nete mugwamu maanyi tukyalwana feno eno tusindika abaweereza ssente nozaza mwala bazakendera tukyabanyiga. Buli kye bakola tufuna evidence mubeere n'essimu zammwe. Bwe bakuba omuntu omusirikale wajja kuba omuntu recording teekayo katambule. Oteeka ku mukutu bwe bakwata essimu negenda kaba kagenze ku Facebook. They can delete it. Abantu baba bakasharinze. You understand? Bwe bakwata essimu yo ge maaso go. Because we have nothing to use. We are living in the .com world. Yeah. .com world, everything is possible. Temufaayo temugwamu maanyi. Dictator Museveni ajagenda. I say this because he's a dictator. Akatabo kano ng'omutwe gugaye BobiWine yawangula akalulu obujulizi bubuno. Kyokola gwe kola bukozi kimu. Genda ku mukutu gwe bagambye. Genda ku mukutu teekamu you vote. You nga you later. Kiri wamu you vote. Kiri wamu you vote. .nup /ako uganda.com/rigged PDF. Aha. Ojja kufuna everything whatever abantu be bakubira nga 11th was it November 28th 29th everything it's colored. Kati yes oba tokitegedde ojja kunkubirako ku namba yange eya 0701 49 40 39 sindika link eyo 070 naye akagule namo mwenda nsaba President Museveni I see nsaba President Museveni ogule katabo kano olabe ku bujulizi nawe otegerere ddala nti butuufu that's why people don't like you anymore nga wakyogedde gula katabo kano nsindika SMS then I send you the link enamba yange eri 070 on WhatsApp ongambe wisdom sindika link I download original copy nze wakabyagirina naye nja kusindika you download you read through wemanyiza okusoma nawe otegerere ddala nti ekintu ekiri wano kyakabe tumira aba Rise Investment $3 bagulira ettaka eka namba n'oba nayo nga yiyo okumala emyaka 7 n'okusimbirako emiti 12 ku 25 ne bagirabira omwaka mulamba wato bitegedde okubira essimu ne abasliminga bode n'olubuto baslimti jatisinkubirako ngamba akajani wisdom kale katya kati mami tuulaawo mala ogenda sooke nzijeko